Yes, please, wanji mama. Nkale munange nawe jebale mama. Oh, nyabo. Nga wala byazze bitya. Nyabo. Kankuteekereko kaakati omwana byavudde kuki? Omwana nze yansabe waka kul'omukaaga mwana wa myaka 18. Mwana abadde asoma senior 6 ageze mu senior 6. Enyabo. Omwana wange nansaba kul'omukaaga mbadde nkola nga nabo mu holiday nina abaana babiri ku nsi omulenzi oyo n'omuwala mutowe. Enyabo. Era nasigaza omwana omu. Enyabo. Omwana nansaba kul'omukaaga nangamba mama kangende ku out n'emikwano gyange. Kuba ku dduuka. Era ku ham shopping ground. Enyabo. Tunda material. Enyabo. Mwana bwe yansaba nangamba mama nsaba genda ku out n'emikwano gyange. Enyabo. Era bulijjo atera okunsaba n'emikwano gye abadde muwagizi nnyo wa mupiira mu kisaawa awo waffe. Tewabeerawo emipiira akola ki munnakivubomba abadde nga nsaba kubanga ku kizimbe kutukolera ne mukkiriza n'akola ki? N'agenda era ng'akomawo obudde bukyakola ki? Bukyale. Kati era nekulu yansaba nga bulijjo ne mukkiriza era bwe mba ŋŋaanya abatakola ki? Abatagenda. Mukkiriza n'agenda. Era ne mugamba nti bayisawa tugenda okubeera ssaawa 2 ng'okoze ki? Ng'okomye olwo. Mwana bwe yagenda nfuna muwulire ku ssaawa 4:45. Nkubira nti abadde alina akagirlfriend ke katwalidde ekimuli kye bamutidde tata w'omwana amusse. Ani akuwa amawulire ago? Ensula Kawanda bamuttira Matugga. Naye n'ekirala kinyawo kiriyalinga ekifaananyi ekyo kitambula eky'omuwala nga yeesibye akakaaya ne t-shirt ya green. Omuwala si y'oyo. Omuwala si y'oyo. Lwakuba situkuwulira bulungi. Nkuwulira nze. Nkuwulira mukwano, nkuwulira. Omuwala si oyo ne kifaananyi ne video y'omuwala entuufu tubirina mbadde nsaba mbibawe. Era ongambireko n'abamidiya abalala. Nti omuwala gwe batambuza oyo omuwala w'e Kawanda Secondary ate ono wa Hillside abadde asoma naye. Ekirala omuwala wa myaka 18. Teri mwana wa myaka 14 gye boogera ng'asoma senior 4. Enyabo. Omuwala wa myaka 18 ayinza n'okuba ng'asinga ku mutabani wange obukulu just yasoma mpola. Kati osobola okubimpeerezaako ebifaananyi by'omuwala ali current yamuleetedde obuzibu. Nti osobola okumpeerezaako ku bifaananyi by'oyo yamuleetedde obuzibu. Ebifaananyi eby'omuwala birina ne vidiyo z'omuwala mbirina. Kati bintere ku WhatsApp eno. Enesimu eri ku WhatsApp. Ennyabo. Kambi kuteereko katikati. Nsobola okunoonyaako enkya aba YouTube nga tebannakubuukira. Olemwa. Ono musajja. Ono mwana. Omusajja ono baamusanga mu kikolwa eky'omukwano ng'ali n'omwana ono. Taata w'omwana ono n'akwata omusajja ono n'amutta. Singa ggwe munnayuganda ampuliriza nga ye ggwe mulamuzi oba ggwe DPP omuwaabi wa gavumenti, omusajja ono taata w'omwana ono omuteekako musango ki ogw'okutta omusajja ono? Omuteekako gwa aggravated murder okutta mu bukambwe, oba omuteekako okutta by accident mu butanwa, oba omuteekako manslaughter. Singa yeggwe mulamuzi omusajja ono taata w'omwana ono omuwa kibonerezo ki? Bannayuganda mwenna gye muli, Constitution ya Uganda egamba bweti omuntu yenna aweza emyaka 18 abeera musajja mukulu oba abeera mukyala mukulu, an adult. Ate era Constitution y'emu n'egamba nti
omuntu yenna atannaweza myaka 18 abeera mwana oba muwala oba mulenzi abeera child. Kitegeeza nti omusajja ono ku lw'okuba yali awezezza emyaka 18 abeera musajja mukulu, era omwana ono ku lw'okuba wa myaka 14 abeera mwana muto. Y'ensonga lwaki mbagambye nti omusajja ono yasangibwa mu kikolwa n'omwana ono. Gwe Munnayuganda, amateeka gonna kwe tutambulira mu ggwanga Uganda era n'amateeka g'ensi yonna, human rights, bakugamba omuntu awezezza emyaka 18 abeera adult era buli kyakola kyonna abeera akitegeera, era amateeka gonna ag'ensi eno gamukwata 100 kubanga asobola okuwasa, asobola okukola contract era asobola okulonda nga tebamutegeeredde butegeerezi. Ate era etteeka lye limu ne ligamba omuntu yenna ali biro 18 oba mukazi oba musajja abeera mwana, abeera child. Kitegeeza omusajja ono omukulu ow'emyaka 18 bamusanga n'omwana omuto ow'emyaka 14. Taata oba omuzadde w'omwana n'akwata omusajja ono n'amutta mu butanwa oba mu bugenderevu, kyonna kye kiri. Naye nga gwe Munnayuganda ogamba otya ku nsonga eno? Amateeka bwe gabeera nga tegali ku sayidi yo, olabanga amateeka ago aganyigiriza era agatali fair. Naye ng'ate tutambulira mu mateeka, oba gakunyigiriza oba tegakunyigiriza. Kubanga bw'otunuulira omwana ono omulenzi oba omuvubuka ono omulenzi oba omusajja kuba musajja, n'otunuulira n'omwana ono omuwala kuba mwana, olabira ddala nga mu butuufu bali mu age bracket y'emu, era olabira ddala nga beesaana. Naye etteeka ligamba ono mwana, igwe oli musajja. Awo nno omulamuzi waayimirira n'asala omusango gwe ng'abeesinga ku constitution. Era gwe Munnayuganda oyinza obuteewuunya ng'omusajja ono eyatta omusajja ono olw'okwebaka ku muwala we oba olw'okuganza muwala we nga kooti emwejjeerezza. Saagala mugambe nti kooti esaliriza, wabula njagala obikkula obwongo bwo otandike okutambulira mu kumanya. Omwana ono omuwala abantu b'oku kyalo bagamba nti alina emyaka 17, naye tetujja kukitwala ne bw'anaabeera ng'alina emyaka 17 n'ekitundu aba tannaweza 18, naye ng'ate abazadde abaamuzaala bo bagamba 14. Kati gwe w'oku kyalo tosobola kumanya mwana okusinga amuzadde, kubanga gumwe muyinza okuba mwogera olwa influence ya emotions ze mubeerako olw'ekyo ekyaliwo eky'ettemu. Naye nga yo constitution gye tugoberera nti singa obadde gwe nga gwe muzadde n'osanga omusajja nga ali ku mwana wo omuto, omukolera ki? Omwana ono ow'emyaka 14 tumuteeka mu kifaananyi kyekimu n'omwana atannaweza myaka 10, kubanga bonna babeera baana. Era rights ez'omwana ow'emyaka 14 ono omuwala, the rights ez'omwana ow'emyaka 17, the rights ez'omwana ow'emyaka 10 oba atannaweza 10.
omusajja w'emyaka 18 bwazza omusango bamusibira mu kkomera lyerimu nange edimiza yali mwana era naawe ali mu 5 oba mu 6 tebaawula makomera ekyo kikulaga nti ono musajja omugenzi era kikulaga nti ono mwana eryo lyetteeka lya constitution aba famire y'ono omulenzi etteeka essaawa zino lye twogereramu bayinza okuliwulira nga libawunyira ziizi kuba ekyamazima omwana takula mu bakadde baabwe ate ng'omwana muvubuka ono bw'omulaba mu kifaananyi olabira ddala ng'abadde mwana naye emyaka 18 aba musajja. Njagala bannayuganda nomuntegeere era singa nze mbadde omulamuzi oba singa nze mbadde DPP omuwaabi wa gavumenti omusajja ono n'alimutaddeko omusango gwa manslaughter okutta mu butanwa kubanga ne bw'obeera gwe muzadde n'osanga omusajja ng'ali n'omwana wo omukolera ki ebyo ebyokutta oba ebyokuzza emisango bijja luvannyuma muntegeere kitegeeza nti n'omulamuzi naye muntu ne DPP muntu si nsolo basobola okweteeka mu kiti ekyo ate ekyokubeera ng'omwana bagamba nti ali mu senior 4 abeera ate n'emyaka 14 munnange ennaku zino abaana basoma bagezi bato basoma nga bagezi ate nga bato abazadde abamu babuusa abaana mu bibiina ekyo tekimufuula mugezi kulwokuba ali mu senior tekimufuula mukulu kulwokuba ali mu senior 4 tekimufuula mukulu kulwokuba muwanvu tekimufuula mukulu olw'okuba nga munene oba nga mugimu naye ng'ate singa abadde awezezza emyaka 18 zaali badde ensonga ndala nti omusajja bamusanze n'omukazi wadde basoma njagala munfune naye nga tujjeeko etteeka naye nga tema tutambulira olwo ne tuleeta ak'obuntu ne katuwambala ng'abazadde oba ng'abantu nti omusajja ono bwe tubeera nga tutaddemu ka buntu omusajja ono abeera mutemu eyatta omwana ono eyatta omusajja ono oba omuvubuka ono lwaki kubanga bw'abeera nga ye yakwata omuvubuka omusajja ono n'amuyingiza mu nju n'aggalawo ekyo kimufuula omutemu ali aggravated kubanga w'okwatira omuntu n'omusika n'omuyingiza n'oggalawo kitegeeza obutemu wali obupulaaniize ekintu kye bayita aggravated kwe kutta oba kwe kukola ekintu mu bukambwe ennyo kati obukambwe bujjira mu kumuyingiza mu nju n'oggalawo etegeeza nti was a planned deal ako ka buntu ng'abantu abalala be boogera naye ng'ate abamu bagamba nti taata yasanga omuvubuka ono ng'atudde mu ddiiro ng'ali ne muwala we beenywegera amuleetedde akamuli ekyo bw'abeera nga yabasanga mu ddiiro kimuggisaako omusango gwa aggravated ne kimuteesaako manslaughter naye bannasenga ninasoma obwalo amazima gali nti ngenda kuyingirira obwalooya ngenda kusoma obwalooya wakati bwe ndaba emyaka gye nnina 43 bwe ngattako emyaka 3 egy'okusoma nyakuba 46 ngatteko gumu ogwa practice ogw'okugenda ku Law Development Center 47 ngenda kukola obwalooya amazima era next intake ngenda kuyingira obwallo eyo ne tuvaayo njagala gwe munnayuganda kati tuyingire mu kiti ekirala eky'obuzadde ak'obuntu tukavuddemu tugenze mu ky'obuzadde tunuulira omwana w'omulenzi ali mu siniya ey'omukaaga agenze
okusisinkana girlfriend we ow'emyaka 14 difference teriiwo bwe tubeera nga tuli mu by'omukwano kuba bw'okitunulamu waliwo abasajja balina emyaka 4 nga baffe ate nga tuganza abawala ab'emyaka 2 oba 18 naye kati bano babadde ne difference ya myaka 4 ku 3 ekitegeeza bwe tubeera mu by'okwagala bali mu age bracket y'emu 100%. naye tunuulira omwana wo atakoze mazambi atareepinze anoonyezza omuwala n'amukwana ate ne bakuleetera amawulire nti bamusse nga eyasse omusajja ono taata w'omuwala ono naye yavubukako. Teriyo muntu mu nsi muno abuuka stage, taliyo. Buli gw'olaba yenna omuntu afuuse omuntu omukulu paka ku myaka 18 yavubukako. Omuntu bw'avubuka waliwo ebintu by'otoyinza kwewala. Mu Lungereza kye bayita adolescence. Tosobola kubyewala ebijja n'okuvubuka, okugeza okuwunya ekkalalume. Okuwunya ekkalalume kitegeeza kuwunya ka buvubuka. Oba oli modani oba oli loko, olusu olwo luteekwa okujja. Ab'omu byalo ne banaaba ebbombo n'emidde emirala okuvaako olusu olwo. Abo abali modani abalina kasente bakozesa zi perfumes oba zi deodorants okwejjako olusu olwo. Olusu olwo luleetebwa ka buvubuka, oba osula mu kalina oba osula mu ssubi. Tosobola kulwewala kubanga it is a stage. Ovaamu ak'obwana obuto oyingira ak'obuntu obukulu. Kati omuntu yenna omukulu bw'obanga ogenda kukola ekintu sooka oteeberezeemu nti egyo emyaka nze nagiyitamu oba nedda. Adolescent oba adolescensi ereeta mu basajja okukyusa eddoboozi ne mu bakyala. Ereeta abantu bonna abakyala oba abaami okumera ebyoya. Teri mwana muto amera byoya. Buli gw'olaba ameze ebyoya bitandikira mu adolescent. Kitegeeza stage zonna ezo tuziyitamu. Waliwo features ezijja ku bakyala okumera amabeere, okugenda mu mwezi n'ebirala. Ife abasajja tutandika emibiri gigejja, masitulazi, muscles. Okulya ennyo kuba ofuna amaanyi mangi. Omwana avubuka abeera n'amaanyi mangi. Era bw'obeera ng'olina omwana avubuka ewaka abadde afumba kwota ojja fumba kilo. Kati ne mugiramu ekintu ky'okwegomba. Okwegomba ebirungi. Omwana avubuka ye yeegomba ebirungi. Teri muntu mukulu yeegomba birungi. Nedda. Omwana omuto avubuka adolescence oba adolescent ye yeegomba emmotoka ennungi, ye yeegomba engatto ennungi, ye yeegomba buli kintu ekirungi. Kubanga okwagala aba atandise okwawula ekibi ku kirungi. Teri mwana muto yeegomba. Eyeegomba abeera mu adolescent oba adolescence. Kati ffe abakulu tetwegomba. Ife tukola ekyo kye tulina okukola ekijja mu nsawo yo ky'ogula. Tetwegomba ffe abakulu, abaana abato be beegomba. Kati bw'obeera nga wayitako mu mitendera egyo
olina oteekamu ak'obuntu k'okulemba. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase ennamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.